Ate bo ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bategeezezza nga Uganda bw'erina okuddamu embeera eri mu ggwanga lya South Sudan nga tennaba kusajjuka. Wabula ababaka bagamba nti amagye ga Uganda tegalina kuddayo okubanga bayambye ennyo eggwanga lino ng'ate bannansi baayo tebasiima. Ebisingawo ku mboozi eno omusasi waffe Samla Hanifa kabitutuuseeko. Emitwalo n'emitwalo gy'abannansi ba South Sudan batandise okwamuka eggwanga lyabwe oluvannyuma lw'okulwanagana okwabalukawo wakati w'amagye ga gavumenti n'ekibinja eky'Abayeekera ekijja. Okulwanagana kuno kwatandika ssabbiiti ewedde mu kitundu ky'Ewawu ng'era abantu abamu basazeewo okuddukira mu nkambi y'ekibiina ky'amawanga amagatte kyokka ng'ebikozesebwa tebikyamala. Mu mwaka gwa 2013 okulwanagana kwabalukawo wakati w'abayeekera ba Dr. Riek Machar ne President Salva Kiir ekyawaliriza amagye ga Uganda okugenda okuyambako mu kukuuma emirembe. Kyokka wadde okulwanagana kwazzeemu, omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Katumba Wamala yategeezezza ng'amagye bwe gatagenda kudda South Sudan. Wabula ababaka bagamba nti singa embeera esajjuka gavumenti ya Uganda yandigenze n'etaasa. Kulaba nti amawanga gatuliraanye ge tukolagana nago katugamba mu by'obusuubuzi nga South Sudan, nga Tanzania, nga amawanga n'amalala bwe kibanga kisoboka tukyayinza okuddayo gavumenti n'ekiteesaako okulaba nti bwe tubanga tulina ssente ezimala eziyinza okuwagira amagye agafu mu South Sudan ate nga na African Union naye tusabye kikyayinza okuba nti nakyo kyayinza kulowoozebwako oluvannyuma. Omuduumizi w'amagye waviirayo gamba nti tagenda kulizaayo aba alina oluusi byalabye nga bingi, naye ate nga ffe ng'eggwanga ne Parliament eyinza okusalawo okumugamba nti zaayo singa tukizuula nti embeera eyonoonese. Kyokka ababaka abamu bagamba nti Uganda eyinza okusindika amagye n'ewuddisa bannayuganda nti tegagendayo. Teri yabakkiriza, Parliament yalina okubawa olukusa, naye omukulu mukama waffe eyeeyama nti nno yalinga yalabirira amawanga agatulinaanye mu by'entalo yatwalayo amagye ga Uganda mu Sudan. Bamala okugatwalayo ne battako be basse n'alyoka akomawo n'abuulira ku Parliament nga bwe yatwalayo amagye. Kubanga ba South Sudan tubakoledde ekimala, twabakuma wano emyaka mingi. Wano bagambira nti ensonga eno erina okutunuulirwa n'obwegendereza. Ensonga zino ziremesezza ne gavumenti ya South Sudan okujjukira nga bwe giweze emyaka 5 kasookedde efuna obwetwaze okuva ku Sudaani. South Sudan erina enkolagana ey'enjawulo ne Uganda ng'abasuubuzi bangi gye bakolera ate nga ne bannansi ba South Sudan bangi bali wano ng'era entalo ze zibaleeta kuno. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.